ensi yeetaaga okugitegeera ate yeetaaga okugigasa teyeetaaga muntu gitambuliramu ng'ekisassalala ebintu si byakukeera bukezi n'olowooza n'ogamba nti kansimuke ŋŋende bwe baali bayingira waliwo bangi abaalowooza nti tugenda mu nsiko tudde wiiki ejja tukwate obuyinza nga tebamanyi nti ekintu kiwanvu ate kizibu n'olwekyo namubino bano boolaba bagamba nti simanyi ffe tugenda mu nsi mpya musajja agenda bali awo kati bala bali mu disare nti kubanga okuzannyirira tekwetaagisa mu Uganda temuli opposition against NRM kye bayita opposition ziba ndowooza nti ffe tulowooza bwe tuti bano balowooza bwe bati Uganda bwe baagala ebeere eyo endowooza yeetondayo ebibiina by'obufuzi ebibiina by'obufuzi byonna ebiri mu Uganda kati bino ebipya bye mulonderedde ne muwandiisa endowooza yabyo eri emu Museveni aluddeko agenda ddi. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Abatulaba abalungi mbaaniriza nate ne leero bane ku mikutu gyonna kwe mutusanga mwebalya ddala simanyi bwe tujja kubeebaza naye tujja kwongera mu maaso okubeebaza era ne twongera n'okubasaba musubscribing bambi ku sipiidi tubwatireko materiyo ebyokubafumbira tubirina n'ebirungo byako tujja kuteekateeka tubaleetera ebyo byennyini ebibagasa bye mwagala ng'obudde bwe butwala mu maaso namwe mutukolera ekimu kutulaba kusharinga kuviewinga commentinga kulikinga ng'ekisingako obukulu kusubscribinga enyamu. Okay. Twagala okwogera ku lunaku luno NRM yayingira Kampala bannange tutandike mpolampola biki ebyaliwo mu budde obwo era ensonga zaali zitya because no budde tuli mu social media technology azze obudde obwo ye abaffe emyaka emeka kati egyakayitawo neyanzeege olwaleero lugiweza emyaka 40 ng'abalwanyi ba NRM abejjire bayitanga National Resistance Army oba NRA bastorming ekibuga Kampala wakati mu bikompolo ebiyitirivu ebyali bibwatuka. Yes, emmundu zaali zivuga bikompolo nga bivuga emizinga nga givuga ng'abadduka abaali amadiga gavumenti nga bakanyuga nga n'abayingira bakanyuga. N'olwekyo yes lwali lutalo lwennyini lwayingira Kampala lwali luyitirivu nnyo. Naye ne tukkiriza ne tulayira n'okulayira nti ogwo gubeera omulundi ogusembayo okukyusa gavumenti mu nkola eyo kwe kusalawo tugendenga mu kalulu okukyusa zi gavumenti. N'olwekyo basibo ne bannyabo bannayuganda mwenna abakimanyi n'abatakimanyi abakyagala n'abatakyagala mwenna mbayozayose okutuuka ku lunaku lwaleero kubanga ekyo kyali kyafaayo kinene nnyo eri essuula empya eyabikkulwa mu Uganda muno. Okutegeera obulungi olunaku luno Julie osaana okusooka okuddako emabega n'olaba biki ebyaliwo. Twalina ebizibu mu Uganda ebyaliwo nga n'okwefuga tekunnabaawo naye bwe twamala okwefuga twalowooza nti kale katuweereddwa ebbeetu okwetwala nti ebintu binaatambula bulungi. Ky'omukisa mu bisi bwe gwali mu 66 Dr. Obote yali Prime Minister bwe yajjayo emmundu n'awamba Ssekabaka Said Edward Muteesa ate yali President n'amulumba mu lubiri emmundu n'evuga n'alumufulumya Kiyumba anaagwa n'aluwamba n'odduwamba ne gavumenti n'agiwamba era ye ne yeefuula President. Kakati ate omuzungu ekyo yali takifuddeeko nnyo naye bwe twatambula nga tugenda mu maaso ensi erimu challenge za mirundi ebiri kati kigenda mwe mukulidde ku mulembe gwe kiweereddewo wali ulyako ku kye bayitanga Cold War ng'ensi zirimu emitundu bibiri
mulimu abakkiriza mu communism n'abakkiriza mu capitalism. Yes. Omuganda n'abigandawaza. Communism kitegeeza naakalya akaani, capitalism kitegeeza sitakange. Kati endowooza ezebbiri ze zaagabana ensi. Kati bwe tutambula mu Uganda, Dr. Obote atuuka mu myaka gwa 69 alangirira nti agenda kusala ekkereje ave ku ludda olw'abano aba Western world, Abamerika ne banne, adde ku ludda olwa Soviet Union abakkiriza mu sitakange mu communism, ng'agamba nti eyo engeri olwo amatidde ekigambo enjiri nti kyetteeka okutambulirako. Kati ekyo abasayidi eno bali tebasobola kikkiriza, era kye baakola nga bakozesa ebitongole ebikugu nga M16 ne CIA baamupangira olukwedde kabusa mu lukiiko lwe bayita Commonwealth meeting oba CHOGM eyali e Singapore mu January 17 Amin n'amuwamba nga Amin ayambibwa Abangereza n'Abamerika. Amin ng'awamba Obote. Yawamba Obote. Obote agenze 71 Obote agenze mu lukiiko olwo Amin eka n'amuwamba. Obote yali akitegedde ng'afunye information nti Amin ayinza okumuwamba. Amin mu kiseera ekyo yali mujaasi naye nga si amekamanda, naye nga ye mujaasi omukulu omu ku baali abaduumizi b'amagye. Era Obote yali yakozesa nnyo Amin oyo mu 66 ye yaduumira okulumba olubiri. Yes, kati n'amukuza amadaala n'afuuka kano, mangu nnyo n'afuuka brigadier, mangu nnyo Major General gamba n'agalinnya speed ng'Obote alowooza ajja mukozesa. Kakati mu kukitegeera obulungi obudde buno okusinziira mu b'amagye ani ali mu kifo Amin mwe yali obudde obwo mu kaseera kano nga bwe yali head of state era yali commander in chief era President Museveni kati ye commander in chief lwakuba Amin ye yali yeewadde rank esemberayo ddala gye bayita field marshal. Eyo gyempulira ya field marshal yali field marshal yali esemberayo ddala kati ate eyo ye mwami Museveni tagyewanga ate n'okuwummula amagye agawummula yasigala ku bwa general 4-star general kati eri eba 5-star yajeewa sijaga nti yajeewa kandooze nti amagye ge gaalimu naye ensonga enkulu etuleeta ku lunaku luno nti Amin ng'akutte obuyinza ebintu byakyuka kubanga yali yeekengera ekigenda okuddako. Ekyasookera ddala abazungu baali bamanyi nti bagenda mumukozesa naye bwe yakwata obuyinza n'abazungu n'abeefuulira. Mu 72 yagoba abayindi, ekyo kyanyiiza nnyo abazungu. Bwe yavaawo n'awandiisa Uganda mu kitongole ekikuŋŋanya amawanga amasiraamu, Organization of Islamic Countries, n'awandiisa mu Uganda ng'ensi ensiraamu. Ekyo ne kinyiiza abazungu. Kakati bwe yamala n'agoba Abayisirayiri muno kubanga nabo baali tomooni, n'agenda ng'akola ebintu ebikokakana nga Amin naye alinga ayagala okugenda ku saidi ya Soviet Union eri gye baali baagaliddeko okuwamba Obote. Kaakati ebyo byonna nga bigenda mu maaso, ekizibu ekyaddako kyajja nti abantu bonna be bayita ba elite ba ruling class either yabatta oba badduka. Bwe badduka mu ggwanga bonna ne babeera mu exile. Amin n'agenda mu maaso n'obwata n'atagambwako mu gavumenti ye temwalimu nti yandinga bulaba parliament oba omuntu omulala amugamba ku waliwo akakiiko k'amagye akakulu nga bakayita Defense Council ng'era yakakulira nga kayisa buyisa biragiro parliament bagisaako amakufulu nga tekyali ajingira nga tekyalina mulembe ogwo. So tugenda okutuuka mu 77 ng'ekizimba kyagala kwabika. Katonda n'akola ekyamagero ate ekyali ekibi ennyo. Amin oyo n'atemula Archbishop Janani Luwumu naye ng'okukikola Obote yakiyinamu omukono. Kati bwe yasinziira ebweru Obote ng'akola omupango oguzannyira ku bwongo bwa Amin ng'ayinza okuddira omuntu prominent yali asigadde muno bamulangayo obutadduka ng'Obote amuwandiikira ebbaluwa ng'amuga nti gundi nti ebintu bye waŋŋambye okuweereza nja biweereza ate balo nga ziyita mu posta. Kati Amin yazinterceptinganga nga ye bw'agisoma n'akolagana n'Obote balajja bujji ne bakujjako obulago. Kati abantu bangi ne bafa mu kakodyo ako naye ng'ekikolwa ekyo bakikozesa Amin mu butamanya nga Amin alowooza nti alwanyisa balabe be. So ng'Obote
akimukoza indirectly. indirectly. Obote ebiseera bye bisinga yabimala Dar es Salaam Tanzania, kubanga Dr. Julius Nyerere wa Tanzania ne Kenneth Kaunda wa Zambia baalina omukono, baali bawulira ebbanja olw'okuwambibwa ku Obote, kubanga Obote bali be baamutuma nti gwe oba ogenda mu Commonwealth oyatulira abazungu nti tukyabeetaaga, twagala to move to the left. Kakati Obote n'abaga nti omusajja agenda kumpama, nti nedda, teekayo ekibinja ekyenjawulo kimukwate. Kati Obote mu kulinnyonnyola amanyi Amini bagenda mukwata. Nolwekuba yalina obuvujjirizi n'obuyambi bwa CIA na Bungereza. Amini yabasimatuka abaali bazze omukwata n'awamba. Kati Nyerere ne basigala nga beenenya nti ffe twagiza Obote. Singa yasigadde mu nsi ye tebaali mukoze eki, tebaali mwambi. Era bwe yali ayogera Ebungereza ng'afukumula ebigambo, abavumirira nga bw'ayagala okugenda okujoininga Soviet Union. Eyali Prime Minister wa Bungereza bamuyitanga Edward Heath. Mu kwogera kwe kyavaga nti nono wano waliwo eyeekaniikirira, naye tubuusabuusa oba n'addayo ewuwe. Nga olwo ani ayogera? Yali Prime Minister wa Bungereza. No, ani yali yeekaniikirira oyo? Olwo bali ku Obote. Obote yali amaze obayiira olunyata. Kakati olwo Amini kwe kumuwamba. Naye nga bwe nkubuulidde, Amini yatta abantu okugira bamala mu ggwanga lino. Baatatta baagenda mu ekizayiro. Kati mu 7 bwe yatta Archbishop wa Church of Uganda, Jonan Luwum, ensi z'ebweru ne ziga nti bannange Uganda yeetaaga ogikwatirizaako ekizibu kisusse. Olaba bassa Archbishop, olwo abalala bali ku ki? Kakati era mu kulwana ng'atasaasalikako musale, Amini n'akola ensobi endala nga yeeraliikirira Obote okubeera e Dar es Salaam. Kyava alumba Tanzania mu 78 nga yeekwasa nti ekitundu kya Uganda ekyekagera kyali kya Uganda ne bakitwala e Tanzania ng'alinga agenza okulwanira ekitundu ekyo okikomyawo. Okkakkana nga akutte ku mmanduso. Era ekyaddirira yensi okukuŋŋaanya abeekizayiro bonna ne batuula e Dar es Salaam e Moshi e Tanzania, ne bakola kye baayita Uganda National Liberation Front. Ne bakola eggye erya Uganda National Liberation Army. Ebibinja byonna ebyali birwanyisa Amini byegattire Tanzania ne bijja okugoba Amini nga biyambibwako amagye ga Tanzania n'ensi yonna. Ng'ennaku z'omwezi 11 April 79 Amini baamusuula. Ensi n'erowooza nti eggwanga ligenda okufuna obweru, ligenda kudda ku peegi empya. Si bwe kyali. Olwokubanga Obote ne Kaunda wa Zambia baali bawulira ebbanja ery'okuba nti Obote yava mu bukulembeze, ngambye Nyerere we Tanzania ne Kaunda we Zambia baali bawulira ebbanja olw'Obote okuva mu bukulembeze nga bagadde partly to blame, nti bali they are partly to blame. Kati wano baalaba omukisa ogw'okusala amagezi gonna okulaba nga Obote bamuzzaayo bamuddize baggyewo ebbanja. Kati buli kye twagezaako okukola nga tugenda mu kalulu ka 8 kyali tekisobola kuyitamu nga bali bamaliridde okuzza Obote. Akalulu ako bwe kagenda obubi mu 8 ke kaviirako Yoweri Kaguta Museveni okuŋŋaanya bannayuganda n'agamba nti luli ba exile be baali balwana. Kati bannayuganda bennyini ba peasant kabeegatte n'abakulembeze bakole eggye ly'abantu linunule ensi yaabwe. Olutalo bwe lutyo bwe lwatandika ne lunyinyitira emyaka waginda beeki. Ezimu ku scenaries kubanga yayagala nnyo okussa discipline mu bantu abo, yagenda n'emmundu 27 n'abalwanyi 46 41 kulumba Kabamba, the first assault, era nakyo mu mwezi ogujja kijja nga 6 February lwe lunaku emmundu esooka ekyatsi ekisooka lwe kyavuga eky'olutalo olwaleetera NRM okujja mu buyinzi. Yes. Kakati General Eli Tumwine yakatugendako yakafa. Oli gwe bakuba eriiso? Bakuba eriiso. Oluliiso baali mukuba oluvannyuma era mu lutalo. Yes. Kakati olutalo ne lutandika. Kyali kiseera kizibu nnyo kubanga bano bavuka balina emmundu 27 nga bali 41 nga balina okunoonya emmundu nga balina okunoonya abalwanyi nga balwanyisa gavumenti eteredde. Ne bagenda mu byalo by'abantu rural area abaali batalabanga ku lutalo lufaanana bwe lutyo. N'ategeka, n'annyonnyola, n'asomesa, n'ayita mu kusoomozebwa kwonna paka lwe yatutuusa watutuusizza ng'ategedde bulungi
ebizibu Uganda ebigirimu nga tumaliridde okuteekawo peegi empya ne sisitimu empya egenda okuvulusa Uganda ebizibu byonna. Olunaku luno emu ku nsonga enkulu lwaki weeru lwali nga 26 Obote amajeege gennyini gaamwewambira nga 27 May 85 ng'olwo abalwanyi bakalwanira emyaka egi puresha yabayitirirako abasajja b'Obote bennyini ne bamwewambira. Bwe bamwewambira ebibinja byonna ebyali birwana ne bivaayo n'abaali batalwana nga kubona ne bavaayo ne bajoyininga Lutwa. Ffe National Resistance Army yo neegaanirayo ng'ega nti tetuziza kuvaayo buvve, tulina ekyatutwalayo, tulina okukakasa nti ensonga zaffe zigenda kukolwako, tetujja kujja fwa kakana olutalo lusigadde lugenda mu maaso okutuusa lwe baatugamba lwe baamatiza omukulembeze nti wabeewo enteeseganya ezizza emirembe mu Uganda. Enteeseganya ezo zaali Nairobi ewa Daniel Arap Moi era ng'ennaku z'omwezi 17 Desemba 1985 bassa omukono ku ndagaano ekomye okulwanagana wakati wa NRA ne gavumenti ya Uganda. Endagaano eyo ng'ekoleddwa yali etubuulira ebweneegoberera okugituukiriza awo ng'egaanye okutuukirira ng'ennaku z'omwezi 15 January lwe twalonze President Museveni lwasisinkana abana movement aba NRM bonna abali babeera mu nsi yonna e Masaka wano ng'olwo eggwanga tulisazeemu tukoze road block tukoze ebitundu ebimu tubinunudde tutaddewo borders webale nnyo bale ddala ng'ebitundu ebimu binunuddwa kakati bano abaali eno ng'abali mu gavumenti nga bateeseganya naffe abali mu bitundu bye twali tumaze okugobamu gavumenti nga tekyayinza kubiddamu nga bwe tugezaako okukwata emundu okugobayo abalwanyi ng'abalwanyi boogera kusembera paka lwe bafuna buffer place ku Katonga awo nga kisaawe kirungi tewali nnyo bantu bangi nga tujja okufaafaganira paka omulabe lwanategeera nti tumusinzizza ensomeka. Oyogedde ku kintu ky'okubeera nga yali paliamenti tagirabamu makulu. Munnayuganda ali eyo olwaleero paliamenti ya Uganda agirabanga etalina makulu ekyo. Mu nsonga ezimu balaba nti aba MPs batwala ssente z'omuzo nnyingi ate tebalina nsonga lwaki ne bye bateesa tebikola ki tebigguka. Now olowooza nini mu budde obwo yali si mutuuku obutakozesa paliamenti zo nga naye ebyo yali yeeteeseza yali byali in his favors, but besides that what is the role of the parliament? Kakati okusooka paliamenti bwebanga byekola tebiri mu makulu ogwo musango gw'abalonzi naye abalonzi balina mandate balina power. Bwe twamala okujja mu gavumenti twakola ekisooka nti tukwate okwawukanayawukana okubaddewo kw'abantu ba Uganda mu ndowooza z'ebyobufuzi mu madiini ne mu mawanga ebyali bikosezza ennyo eggwanga lyaffe tubisse ku bbali tukole system buli muntu ajje buli muntu n'endowooza yajje era kyobola the first government ya NRM bagiyita broad based all inclusive nandi partisan ebibiina byonna ne bijja ne tukola gavumenti yawamu. Kakati omwo bannayuganda bwe twabagambira nti mmwe muyina obuyinza okwekolera document gye bayita constitution nga bwe mwagala mufugibwe nga bwe mwagala obuyinza bwammwe mubweddize bwe mwagala okukulemberwa na biseera ki na ngeri ki naani. Kati mu kaseera kano tufolowinga ndowooza ya bannayuganda eyo kiragiro ekyo bannayuganda eddoboozi yabwe lyafulumira mu ssemateeka mu 1995 era okuva olwo bye tugoberera. Kati olwaliro oyinza okugamba nti paliamenti erimu abantu abatali nnyo serious naye ogwo abo abalonzi abo boolaba babaka ba paliamenti bafaanana ababalonda kyova olaba buli kaseera tubakubiriza wano nti mulonde omuntu nga mutegedde kyagenda okukola mu ki. Kakati ogwo teguyinza kuba musango kubanga abantu mandate bagirina bwe bagizannyisa yaabwe. Singa bakuwa essuwaani y'emmere awaka gwe yiyo n'ogiteeka wali mu nfufu embaata n'ezigibojjamu omulala essuwaani ye n'agissa ku mmeeza n'agikuma butiribiri eyo eba nsobi yo naye amaka gaba gakuwadde emmere toyinza ga nti nze banzisizza enjala. Kati kye tuliko wano nti ebikolwa byonna bikolwa nga bantu babisazeewo so singa bwe kyali Kwamini. Kwamini ekizibu kyali kyamaanyi nnyo era mmwe tubataasa
n'okubasaasira ennyo nga tetubaagaliza kukirabako. Singa mwabadde mwakukiraba, singa soogedde wano mwali badde mumanyi ekigenda mu maaso. Kati byolaba bino ebigenda mu maaso nti generation eno eriwo tebirabangako. Ate abaabiraba abamu beerabidde kuba eddembe lisusse ne libakuba n'empiiyi. Bali mukuba mpiiya n'embe. Kati n'olwekyo ky'oba olaba nga tulwana okulaba nga enteekateeka eno tugikozesa olw'okwetereeza. Anti ekintu kyonna bwe kiyitirirwa obuntu mukiyinza omukuba empiiyi. Kati olaba nti waliwo abagamba nti kiri temututiisa kijja kitya muveewo ko tukooye. Ebyo byonna byonna bijja anti bwe bw'okoowa tekitegeeza nti n'abalala bakooye. Bwe bw'okoowa abalala anti oyo abaga nti tukooye kubanga gw'ogambye nti naye bakyamu kituufu bakooye naye bwe muba mukooye mukola ki? Kikyuseemu. Kati okukyusaamu kikkirizibwa mu mateeka era tukiwagira. Ky'oba olaba ekiseera ekyo bwe kijja ekyo nga nti tukyuseemu nga tubagamba nti kale katujje wali liifiri katusse wali akabokesi. Abaagala okukyusaamu muli bameka? Nti tuli ebitundu 71 ku buli 100. Abaagala okukyusaamu muli bameka? Tuli ebitundu 24 ku buli 100. Abaagala kisigale nga bwe kibadde muli bameka? Tuli ebitundu 71 ku 100. Kati gw'okola otya? Otegeera butegeezi nti abantu bakyayagala ekigenda mu maaso. Y'engeri yokka ey'ekigunjufu ekolwa mu nsi yonna Uganda gyetayinza kwewala. N'olwekyo abakooye mwongere okuwulira enjiri y'obukoowu bannayuganda bagitegeere kubanga be bannannyini buyinza. Ffe be batubulira ekyokukola. Ekyo era kyekyaliwo ennaku z'omwezi 15. Ennaku z'omwezi 15 January lunaku lukulu nnyo lwa byafaayo eri eggwanga lya Uganda n'eri NRM. Kubanga era 15 olwo Muzeeyi Lwatuula n'abalwanyi be n'abaga nti mu kaseera kano tusobola okutuuka e Kampala. Naye mbayise tukkiriziganye tugende. Ne bamugaa nti ate kati ffe otubuuliza ki? Twajja mu nsiko nga twagala kugenda Kampala. Ate okapasiti ogiraba nga weeri ati lwaki otubuuza? Kyava bagamba nedda. Eyo decision tejja kuba yange ng'omuntu. Ekisooka abantu ba bulijjo bagenda kufa. Abalwanyi baffe bagenda kufa. N'abamagye ga gavumenti ag'obote nabo bagenda kufa. Ebyo byonna byonna tebisobola kuba kunze muntu omu nga tetukoze decision ffenna. Mu kaseera kano ffe gye tuli eri tekyaliyo kufa. Naye Kampala omuntu wa bulijjo afa ekisusse. Kati sayidi emu ey'abantu efa y'ey'abantu ba bulijjo. Tukoze tutya? Ne bamuwa gaheedi nga 17 n'asitula okuyingira Kampala. Katonga yali asaasanidde Uganda. Yakozesa ebibinja 7. Yali asaasanidde Uganda Lwenzoli. Eno yonna gye yalwanira Masindi, Singo, Bulemeezi, Masaka olwo kati Semuliki. Abalwanyi beeyongedde basusse mwana mu bagenda bamujoyininga. Tugenda okuyingira ndoza nga tuli 200+. Emitwalo 2 gyali giweze. Gambye omulimu ogwo munene nnyo okugunnyonnyola omusajja ebintu bye yakola byewuunyisa bya kyewuunyo era abatamumanyi wootegeera nti bamumanyi abamulwanyisa tebamutegeera wakyewuunyo ebintu bye yakola n'okunnyonnyola n'okusomesa n'okuzimba confidence n'okuteeka discipline mu balwanyi abaali 27 ne bakola ejje eryenkanidde awo ne gavumenti ennamba erina buli kintu n'eremu baflashing out of that place called Luweero. Otyanga omuntu yali akulembera abantu abo Omutyanga abantu b'ofunye ate nga they were all young boys. When we came in Kampala, commander w'amagye General Salim Saleh wali omuwulidde yali 26 years 26 nga muduumizi w'amagye. Era okukusomoza kunene eri bafuutu soja ne generation yammwe eno kubanga bo mu myaka gyabwe egy'ekito bakoze biki. Bano baayimirira ne bamanya ekigendererwa ne bakitambulirako okutuusa lwe baatuuka gye baali balaga. Kikutegeeza nti okuyingira mu lutalo olwo General Saleh yalina emyaka 21. Kikutegeeza nti ate okuyingira mu lulwo lwagoba Amin, he was even more younger than that. Naye n'awaayo obulamu bwe ku lw'eggwanga lino n'akola ekitegeerekeka. Na bano aba generation yammwe basobola okukola ekyo singa baba bategedde n'omulaba nga bagufunye. N'olwekyo nga 15 emmundu decision yabeera taken nga 17 emmundu n'etandika ebibinja 7 yakozesa battalion 7 okuwamba Kampala eringa firimu. First Battalion Colonel Pecos Kuteesa, 3rd Patrice Lumumba, 5th Ahmed Kashirin, 7th
Matayo Kyaligonza, 9th Julius Kihande, 11th Chief Ali ne 13th Ivan Koreta. Ebyo bye yazannyisa kutuusa Adwiru yamugoba mu Kampala. Okuva olwo tatulyanga mulukwe. Tuyimiridde ku nnono era tukozesa olunaku luno okujjukira bannaffe abatugenze. Ebyo binja byekugambye omusanvu wakyaliwo babiri bemmanyi. Matayo Kyaligonza akyaliwo ne Ivan Koreta. Abalabo na Mukama abajjuludde. Naye ng'omulimu gwe baleka bakoze tugwenyumiririzaamu. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kansubire oli bulungi. Nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe. Nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Naye singa akeera enkya n'agenda teba puroguramu ya ggwanga. Ebibiina bironderere kubanga ensonga ebagatta eri emu Museveni aluddeko. Eyo ensonga tesobola kuba ya Uganda. Mwali badde muga nti gwe kino okikola bw'oti, ffe twagala kikola bwe tuti. Twagala communism, gw'oli ku capitalism. Twagala eggwanga eriyimiridde ku by'obulimi, gw'ate olitadde ku bya bulunzi oba gw'olitadde ku byakuweesa byakulwanyisa. Ebyo bwe bityo, ebyo bye bikola ideology ezaawula abantu eziyimirirako ebibiina by'obufuzi. Wano mu Uganda ekyo tekiriiwo okuva lwe twajja. Kubanga ebizibu bya Uganda byonna twabikwata ne tubiyumba ne tubiteeka mu nkola eya NRM gye bayita multi-ideological setup. This is an organization, it's not a political party. It's more than a political party. Kati ebyo omuntu wa bulijjo agoberera Fuutu Soodya, manya FDC, manya Maranini, tebabimanyi, tebabitegeeranga. Kyova olaba. I have a question for you. Wali woogambidde nti omusajja yakola ebyafaayo era wano tewali yabikoze mu Uganda. Olowooza ku banne be yagenda nabo mu Uganda ani ali fiiti okutuula awo ayinza okusobola ko kali yakola? Buli muntu amuliraanye n'amuyigirako nga mwetoowaze nga mwangu wa kuyiga asobola. Naye yennyini abantu bategese kuba nabali yabategeka nga zze mu gavumenti abavubuka bakutte n'abafuula abakulembeze n'abategeka bulungi, they all come. It's only that they respect him, bamanyi program. Because for us in the movement, tetunoonya ani okusooka. Tunoonya ki? Ekizibu kyaffe kiri ki? Tumala kufuna kizibu. Ne tulyoka tugamba nti kino ekizibu, gundi yasobola okyaŋŋanga. Ne tulyoka tumuwa. So tetumala gajja. Ng'ensi bw'etandise okulowooza tetumala gajja. Bwe twali nkugambye nti wano twali bibiina bya bufuzi. Olw'okuba nga tumanyi bulungi nti nga 6 February 81 essasi erisooka lwe lyatulika. Era February 85 bwe twatandise okuddamu okutegeka ekibiina kya NRM. Bwe twagenda ku byalo okuddamu okulonda wansi okuteekayo structures mu buli kanyomero ka Uganda. Tewali kibiina kya byabufuzi wano kiyinza kuga nti buli kyalo tulinako omuntu omu okumala Uganda. Just ogwo. Naye NRM erina abantu 33 nga balonde. Abantu abo be bali supposed okurepresentinga ebitundu byabwe okumanya ekigenda mu maaso mu ggwanga, okunnyonnyola ebizibu ebifa ewaabwe tusobole okubikolako. Tewali kibiina kya byabufuzi wano kirina nteekateeka bwetyo. Abo kyemudega tewali opposition wano. Bano abaliwo bazannyira buzannyizi, baleebeeta buleebezi, bazannya buzannyi, balowooza. Simanyi na kye balowooza, saagala kibogerera. Kyova olaba babulabe ennyo ebibiina bino byolaba wano kati ebiyita eby'opposition byabulabe ennyo eri omuto. Abato babuuzibwa ne balowooza nti waliwo ekintu ekibu nga tekiriiwo. Omuto kizibu omulimba ekintu n'akikkiriza n'akigoberera nga tekiriiwo. This is what is happening.
babalimbye babakozezza ebiteetaagisa ate nga tebaliiwo. Kyokubiri, ekibiina ky'ebyobufuzi ekinaakola omulimu omulungi kisooka okuba ne democracy. Ekyokubiri ne kiba ne discipline. Buli discipline lwebula democracy tasobola kukola. Olunaku olumu nga bagenda okuddamu kubanga lwe baalumba Kabamba lulegambye 6th of February mission teyayitamu bulungi, amari yabalemu okutuukamu, ne baddayo ne bapanga ne baga tujja kuddayo Kabamba 2. Baali bagenda Kabamba 2 abajasi nga 1500 ng'enjala mpitirivu. President n'azuula, yali aduumira ye mwennyini, n'azuula nga bayingidde mu faamu z'abantu banudde ebikajjo olw'enjala, ne bajja nga bali ebikajjo naga nti kino kimenya mateeka. Era ye muzeeyi for the first time yakwata ku fimbo n'abeekubira. Lwaki mukoze kino? Yabayisaamu embooko. Era olulumba olwo ne balusaza namu.